Mu show yaffe leero emanyiddwa nga olugendo lw'omukwano, the love story, nkuleetedde Rose ne Emma Ntaate abaagalana bayita abafumbo abagatte nga batambuza omwaka gwabwe gwa kusatu mu bufumbo bwabwe obutukuvu. Rose ne Emma bakunyumiza bwe baasisinkana okuproposinga. Emikolo gyabwe n'obufumbo nga bwe butambula olwaleero mu by'otasaanye kusubwa obadde okimanyi nti gaayi ono Emma yatandika okugula oba okusasula ku bintu eby'emikolo nga tannaba kukigambako Rose. Ekirala ky'otasaanye kusubwa kwe kumanya bijja bitya nga bisindogoma nga biri akatogo. Mu bbanga ery'omwaka omulamba gwe baamala mu kwekwana giyite dating giyite courtship, Rose teyalinnyako wa Emma wadde olunaku olumu bwe ruti, olunaku lwasooka okugenda ew'omulenzi we, ate nga yatayiminga budde ng'omulenzi taliyo wabula kulaba bulabi waka. Kyabaawo oluvannyuma lw'okwanjula. Ekirala ku lunaku olw'okwanjula, jaamu yakwata omwana omulenzi n'abuuka mu mmotoka. Abange eno emboozi yakunyuma. Lwaki tuleeta bino? Kwe kukuyigiriza ng'abalala bakubeera ekyokulabirako. Bano muli mu myaka gye gimu. Ebitannasoboka ewuwo byasoboka bitya eri bo. Ebyokuyiga, okunyumirwa, okwewuunya bye bijjudde mu love story olwaleero luno. Tulokkalire byakukunyumira. Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka buli Friday eya buli week. Tukuleetera emboozi ku lugendo lw'omukwano okuva mu bantu ab'enjawulo. Remember, njagala okuba nga nkubuuzaako gyendi noba mita Lweza. Lweza ku Ntebe Road. Nsisinkanye brother Emma ne Madam Rose. Tujja kwesa Rose Emma. Tukkiriza nti much as ensi eyonoonese nnyo okulowooza nti omukwano tegukyalina makulu, neri abantu abakyalaba omukwano nga gulina amakulu ate nga bo bennyini bakiri. Oyinza okugamba nti baakuyiwa, bwe baba baakuyiwa ensi yonna tebaagiyiwa. Ebibo biba byagaana, tekirowooza nti tekitegeeza nti n'ebirala byonna byagaana. N'ekiki enjagala tujjeyo nti bw'oba olina w'owulidde gye bitagaanye kitegeeza nti kisoboka newuwo. Abavubuka naddala njagala okuweereza show ya leero eri omuvubuka omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi abalowooza nti oba kati okwewasa tekukyalina makulu. Mukwano gwange yabadde ayogera nga munne yamugamba nti tubeere bubeezi ba mukwano naye tekyaliyo, ku nsi teriyo mukwano. Tubino tugenda banga tubitegeera. So brother Emma nsanyusa okusisinkana. Nange okusinkana sewo. Madam Rose nsanyusa okusisinkana. Love eri wano. Love eri wano. Njala kutandika na brother Emma. Osanga otya Rose? Okusanga Rose omulundi gwange gwasookera ddala. Waliwo union yali egenda okubaawo nga bagenda gatta Kajansi district. Kati kwolwo district area yaabwe yali ezze kubanga area eyo yali mpya nga bagenda tandika okubeera nga bali under Kajansi district. So, bali bagatta church. Bali bagatta areas ezo zikole district ye Kajansi. Ndoza kiringa bonogamba nti bobo oli Namirembe areas ezikola church na Mirembe ne bazigatana area endala ndoza kye okukikutegeeza amangu. Oba bonogamba nti bweyogerere tujigase ne Seta, tujigase ne Mukono, oba Makindye tumugase ne Kabalagala mu ngeri bwetyo, mu ngeri ya church ndoza kyageza kutegeeza. Kati bali bagase church ezo. Bali bazigatta nga zigenda kukola district emu. Uwe mulundi gwange ogwasooka omusisinkana era senga baali tebakoze ekyo osanga saali musanze. Kozi olwo lunaku waliwo omukadde omu
yamundaga n'angamba ono bamuyita Rose yamukwanjulira just yamunyanjulira nga tewaliwo tewaliwo kigendera kyonna kyonna ye yamunyanjulira n'angamba ono bamuyita Rose ono bamuyita Emma ne mugamba okay how are you Rose naye saakitwalanga kikulu newankubadde namulabanga mukazi mulungi naye saasooka kifaako kubanga that time nali sikyendiko ennyo newankubadde nali neetaaga omubeezi neekuolo saasooka mufaako bw'ogamba nti si kyewali oliko kati onsiko okusooka okuzzaako emabega nga tonnabaku obulamu bwo obwekivubuka ebiseera ebyo obwobwomu nayina waliwo omuntu gwe nali nsuubira naye ne wabaawo ebyetatambula bulungi kale era nasaba Katonda ne mugamba Mukama Katonda nsaba onsaasire ondage omuntu omutuufu oba nkolerawo ekyamagero era ekyamagero ekyo kyabeerawo newankubadde sijja kigamba atera kutukweka mirako gireke for the safety of my life gireke birimu n'obulamu munaye saagala njagala buli muntu asigale ng'ali mu mbeera okay obulamu bwo waliwo yali aliwo naye ne bitakola makulu kugenda bulungi n'obeerawo awo soko tutambulize ku bulamu bwo sigamba mbu batebyakola makuba batebyatambula bulungi nengenda mu maaso obulamu ne bweyongereyo tonasinkana Rose olina ekifaananyi ky'omukyala gwali osiiga nogamba nandiyagala omukyala bwati ne bwati of course nalina ebifaananyi by'abakyala bye nali neegomba nga ngamba nti senga mba nfunye omukyala bwati oba bwati obulamu bwange mba mmanya nti bujja tambula ng'alina bisaanyizo kyoyo mu kusooka nze nayagalanga omukyala nga mweru ekyokubiri kale ekyakkala nyinza obutakifaako nnyo naye ekyokubiri nayagalanga omukazi nga musawo oba nga musomesa ng'okijja kuki jasinzi kyenali njagala ng'omuntu obeerako nebyoba weegomba gwe oyagala mukazi ki oyagala musajja ki olwo ebintu byetusinkana noga okay mukasawo bamusomesa naye neŋŋamba Katonda kale bw'abanga naye agaanye kasitompo mukazi ng'atya Katonda ate ng'ajja kuntegeera mu mbeera yange gye ndimu bakulaze Rose ku kyaki baamundaga naye saamufaako kubanga namubuuzaako just era naye akimanyi engeri gye namubuuzaako olabye omuntu bamukwanjulidde era yambuuzaako nemuddamu naye nze ng'abato balinga bandabanga bamumanyi nze omuntu nze alina karakita y'abasangwini ekikulu ekyo eky'abantu abatatereera abo buli muntu aba mukwano gwe era nga bw'atuuka mu kifo bamulabirawo kati nze era engeri bwe bamundaga era namubuuzaako yawo tolina kyewapiikingayo kikino kyakomaawo kubanga just nasooka ne mulaba nambuuzaako nenga kyeka naye oyo naye ngenda mugatanduza ku mikwano gyange neneeyongerayo kuba waliwo omukwano gwange omulala gwe nali nengedde neneeyongerayo kati okuvaawo nze saayinamu nnyo mbeera nti oba ki kubanga nali fasobolo nali simumanyi wali omulabye ng'omuntu wa bulijjo nga mulabye ng'omuntu wa bulijjo nga ndaye nti mukazi mulungi naye kubanga yembeera yange gye nali nganyina nga omuntu nemulaba nga mulungi naye nga siina nnyo interest ku ssaawa eyo ate ngaera nkikomyawo mukyala ntaate gwalina ekifaananyi ky'omusajja ky'osiiga okuddako kemabega katono weba ku church yange tukuba twali mu Kikajo district kati weba kutulako sisa ne bamugatta ku kajjansi nze yali omuntu nga njagala kuba mukyala musumba soko lindeko ulira ono ayagala musawo musomesa oli ayagala kubeera mukyala musumba era nga ne ku church bampita mukyala musumba. But were you friends with some pastors? Yes, one of them was Pastor Kaya. Banji niwe bajjanga mu meeting aba bajjanga ba evangelist okuwulira nga bafula mikwano gyange era bavangawo nga bamanyi. Yes, ne Pastor Kiza currently pastor wafuwe Kajasi ne era mukwano gwange. Olwa character yange eri gye nkugambye nti omuntu amanya
mu kaseera katono. Naye mwami nze saabiteekako nnyo birowoozo era ng'olinda pasita nga ninda naye kyokka obuzibu abantu teboogera kubanga singa zibadde profile picture nga nti oba ku Facebook omuntu bw'akebera mu profile zo ng'agamba abaaye pasita kati nga bapasita be balumba nobanga kiri awo ate gwo kyesigalizza ekyo nakino kirina challenge naye ekiseera kale as time went on nayina kiri ekya pasita era nga mpita mukyala musumba nga bagamba omu bwati era ng'enjogera y'abavubuka bweri kati ekiseera kyatuuka waliwo ka video akali ku WhatsApp nga bagamba nti many of you want the pastors to pray for you but do you know what they go through and their families nefumiitiriza neŋŋamba naye mukyala musumba with my character neŋŋamba kati nja kuba mukyala mukadde nosala okuva ku mukyala musumba nzira ku mukyala mukadde netandika nga okubeera nga mbirowoozo byange ebya mukyala musumba with my character ey'okubeera nga neŋŋamba mukyala musumba alina okuba this humble person ali so down to mulinyako n'ogenda sangwini tomulinyako sangwini nze tojja mukyala musumba nedda nenkyusa nenzira ku bukadde kati nembeerawo nga ndi mu perspective eya mukadde mukyala mukadde mwami ntate omukyala okuvaawo interest y'omuntu eri okuvaawo muddamu ate mutyoku kati twayinanga reunion z'abavubuka ensisenkana z'abavubuka nga area ya district yaffe tulina engeri ekintu kye twakuliyetingawo kubanga nali omu ku bakulembeze b'abavubuka kati nali ne mukama wange yagenda bamuyita Kagulire Michael netugamba nti buli every quarter tugenda kubeera ko church gye tukyalira okusobola okugatta churches mu district zisobole okubeera nga zikolagana zonna kati kwolwo waliwo church eri eyo ngongolo eyo lutuddamu okusisinkana era kwolwo nzamu ne mwana neŋŋamba mujjukira nga mujjukira neŋŋamba yono baali bikyono kozi awo nali nga mpulira nga njagala nfune omuntu naye ng'ate saagala wakutyakyawo lwaki kubanga oli abantu abakuliraanye oba obalaba oba bamanyi embeera zaabwe kituufu naye bonna abaaliwo by that time abamu nga bato abamu nga ate bye bali ate nga si byenjagala sigamba nti waliwo balungi abalungi baaliwo era n'abaali basobola nendoza omuntu kimwetaagisa olumu okukyusaako ku kyaki kale olw'olumu bwoba obadde osabidde kansa nga Miracle Center olumu n'osalako n'ogendako ewa Bugembe oba obaddeko erubaga n'osalako n'ogenda obaddeko najja Nankumbi n'ogendako ekajjansi ndooza olw'olumu kubanga kakati olaba bwewali wabamanyiira ng'obalaba nga so kakati awo bwe tuwaddamu okusisinkana olwo nenfuna enamba ye ogisaba otya okimanyi nti eriyo omuntu ng'ali musaba omuntu ennamba sinze namugamba bugambi ng'asaaga ne mugamba osobola okumpa ku nnamba yo ndowooza ono asobola okweyogerera tewolaba ng'omuntu wali omaze otegeera nti kati omuntu okusaba ennamba ogigabayo bugabi bwotyo Gano byawangwa mukaawo we agisaba ennamba n'ensooka ne mugamba kati kino being realistic kino njogera mazima namugamba atolina kyogenda naye gikozesa ate n'ekirala esimu yange teriiko naye nga teriiko yali teriiko at the moment kuba yali efudde kati naŋŋamba mu ngeri ey'okujeregamu esimu yammeka ngamba ono nno azze nalwo ajja kunsobola era ne mugamba esimu ate esimu yange naye bwebanga yange kati nkugambe teriiko ndoza sakyawo samaye kyeyalowooza ne muviira naye era n'alemerako ne mugamba ati oyagala namba ya simu so si simu yange kyogamba omuntu teyapowa kubanga awo bwosanga omulala awo wakoma taddamu ginyigako nedda kuba yasooka n'asirikira n'atambula n'abivaako then olweggulo
n'addamu n'agamba ndi serious nno Rose njagala namba yo ate nze saagala byakumala budde naye kakati okujjako ettima ennamba okunamba bunamba okumuwa ennamba omuntu n'agenda yali tasabye essimu kituufu naye era of course era ng'abawala b'otomanyi ekyo kyembadde nninda ng'abawala b'otomanyi osooka kugaana kuba toyinza naye ku then nogamba kwata ennamba naye amandooza ekyo nakyo tukiyige omuntu ennamba gegigaanireko naye kakati oli aba yakajoga kankwe neya Airtel omusoose kuwa MTN kati oluvannyuma ne mugamba kale nemuwa ennamba ne mugamba naye bino bye biragiro byolina okugoberera terms and conditions. Yes. Nze tebankubira amasimu erina kukozesa messages okay na WhatsApp nagamba kale nnyo netwawukana sebo ensonga omuntu awona ngo tewavaako omanye eriyo ebintu babitujjako mangu no nze muntu era abamanyi bonna bamanyi nze muntu nze simala budde I don't waste time wemanga nyina kyenjagala wemanga nkyagala mba nyino kifuna wemanga nsazeho nti ekintu ekyo nyino kituukako first of all nagenda okumusaba ennamba already katonda ndowooza ye yali akimanyi nti nyina okubeera naye ono teyaliko order zansi order zaali zaggulu kubanga nali nasaba katonda era conditions yateekawo amaze obwo okumpa ennamba nasindika nga message ziyatambulirako kumala emyezi nga 3 nga okwogera naye oyinza mu wiiki 2 oyinza okwogera naye omulundi gumu omukubira nga tebeera nako n'oluusi so okumala emyezi 3 nga message zokka eza WhatsApp message loko message si WhatsApp text nekyali kintu kyo bwali bulamu bwo bwa text messages nali sizikola era nga sisobola nakulowooza nti oba nteekeko text message ngera ngula bundles nga kweziri nengeera nga ziggwako nga sisindise waddeemu lwaki nkolayo eya messages na WhatsApp kale eyo yali nkola yange kuva dda nga nkozesa nnyo messages than calls nga binyanguyira n'ekirala ewaka mukadde yabeeranga teyagala muleka komaawo tubitegedde nga tayagala muwogganyiza masimu nga kasita obudde butuuka nga either olina kukozesa message naye bino ebyokwogera ku masimu ewuwe ng'etteeka lyaluma so ebiragiro naawe walina order zirina gye zasooka ova n'otambuza ntambuze myezi nga 3 nga mukyati muli mu message local message eri eya Airtel naye nga emboozi nga eflowinga yaddanga mu mangu nga buba bwakiro musobola okwogerera essaawa naye nga mukozesa message omanyi ebya WhatsApp byangu waba voice note bwemoji bwogera waawo naye kati ondaba omuntu emoji yagala emoji ng'ekola bweti kati ekyo bakitayipinga batya nasooka nebimenya nembisooka nembiwumula namukka nga mukubira nemugaa nebwetereze ebyo sijja bisobola so after myezi nga 3 buli amatu gamuluma mbutayogera ku ssimu kati amaliriza n'atereera so kati obulamu ne butambula bwe butyo ekyo ne tukivaako ne tudda ku WhatsApp obulamu ne butambula bwe butyo soko mwesimu akebitula baana kati obulamu bwe bwatambula bwe butyo ne tudda ku WhatsApp omutendera ogusooka guvuddeko ne mugenda kugwa WhatsApp tugenda kugwa WhatsApp kati awo twatandika okukozesa WhatsApp obulamu ne bugondagondamuko sajja wali omukalize kukikalirire ekya messages naye kyenali njagala nali nkimanyi kozi nasooka saba katonda ate bye nali nsabye nga ndaba kukwale at least 60% ng'olaba obubonero awo
byosinga waliwo ebintu byotasobola kwerabira mu biseera ebyo bya messages bwe bojjukira yaawo bwenzijukiramu nga busindise yateranga okugamba bu messages mumbere kubanga abantu abogerera essaawa nga muwanyisiganya text messages waliwo byotasobola kwerabira yateranga okuŋŋamba naye pulaani zo ki kubanza saagala kumala budde kati nateranga omugamba ni ekyo ekigambo kyantama mu text namugamba ekyo kyantama toddamu kigamba angamba nze nno saagala kumala budde yali akwanye kubanga kubanga ekigambo omuntu okutuka okubuuza njagala pulaani zo era omuntu aba atandisa wakubuuza nga wona obuuza omuntu nti kati mu myaka yange 3 opulaninga biki kati nga naye bwatyo bwe yatandikanga okumbuuza obala biki of course atandisa okumanya nsomesa biki lindako tuli kumusomesa akakamu ne kayitawo musomesa oba musawo anange ate ne ku church nze omuntu ennyo ow'abaana era ndi mu adventurer nali nnyo mu clubs ezo yes kati nga mbeera nnyo mu baana kati ekyo nga mugamba nze no naye gw'onoosobola nze oyinza obutansobola yali agenda kwetika nti wali mu kifuluusi kati karakita yange erimu obutatereera bungi kati mugamba nga kati ekyo ekintu yakingambanga nnyo wabula weetereeze njagala kumanya biki by'obala nze saagala kumala budde ne mugamba tojja kunsobola wano wakulemye namugambanga kimu tojja kunsobola n'agamba kale ng'olunaku luyitawo kubanga ng'olumu mugamba namuga obudde bwange buweddeko naye sleeping by the way ye ng'omuntu y'omuntu abeera somehow busy abeera nnyo busy era n'obudde obwe yafunanga okusindika message bambi yafubanga nga zijja ate bambi nga zijja kumu olumu ye naye kakati ebintu bya text message anyway mpozi nga wamale nakwebuuza nti text message ogiraba okimanyi nti eri abantu ng'asobola okumala wiiki nga takebedde mu inbox eya text messages ali ku whatsapp naye kati obeera tewaliwo notification enyuma nnyo ya text message kati anjijjukira twasooka ne tumaliza message then ne tudda ku mutendera gwa whatsapp nagogera of course oba olina okukebera yali ayise mu primary yali ayise omutwala mu secondary kituufu awo agenderera kakati one ono okusinza ku mwami Ntati Kyendaba nti already ono wali wamusabira ennamba wali opikinze interest kati wenjagala okumanyira gwate wotandika okubanga oyingira mu mulamwa gwono kubona already okwogera naawe yali alina gyalaga kati ogwotya mu lugendo awo kubanga omuntu waliwo embeera gyotandika owulira nga yo si ya bulijjo kituufu kale nze jjukira alina kugamba nti wali nasooka njagala mukyala musumba mutendera gwa mukyala mukadde kati ate ntandika okulanga ate ono omupembeze w'abavubuka bintu weebityawo tebikulya nga we yatayita nnyo ndaba ntandise mbigattagattamu awo ndani nga eno osobola okuva ku mutendera gw'abavubuka n'ofuuka omukadde nengamba naye ng'alemerako nnyo ali nnyo okusagala kumala budde of course waliwo omuntu eyali awo nga waliwo gwe nali naye nga ebibye yali nnyo Mammy's boy Mammy's boy ate nga kati Mammy's boy ne sangwini kati ng'obugumikizo olina kuba na bungi kati ate ng'ovudde ku kya Mammy's boy ng'awulira nnyo mu mukulu we brother we yalina brother we yes ng'amuwuliriramu nnyo ate ng'ateera Mammy's boy nga nebyabala biwanvu ng'era ono bwe yambuuzanga kwali omuntu gw'obuuza n'omugamba naye kati tuli ku ki ng'abiwanvu yannyo neŋŋana naye kati nze mukyala mukadde tubbi naye mukama by the way waliwo olunaku lwe lwakya neŋŋamba mukama okyanga kyekiseera kyange ngono omwami gw'onteekedde ono naye ng'alina olugezigezi lungi kyokyo njogera mu mazima nagamba mukama nti mukkakkanyeemukko oba tajja kunsobola ne mugamba mukama nsaba ntegeere
kuba abantu abasinga tebakola ki tebantegeera olwa character. Yes, kati nentandika nga kikyusa okuvako Limami's boy kubanga ebyo byali biwanvuye tandika okuteekamu mu birowoozo. Okay, so ndabawo process nga tekyafubutuka bufubutusa eri. It took time, kyatwala ekiseera n'ebino bye nateekawo conditions nga njagala ndabe anaasobola zonna yaziyita. Of course, yes. Ebigezo ebisinga naye no ekyo nakyo eriyo omuntu ndooza nga atalina bigezo nga ye ali awo batwala mutwale kubanga ndaba nga ezo zaali principles zogamba nti bwe naabeera naye anantwala kati anintwala saali kutwala alina okuba ne abcd ate n'abiyita. That was good. Tebyakalubiriza? Nze tebyankalubiriza kuba nze saabeeranga nnyo na budde bwa kubeera awo. Nabeeranga bize nga ngenda ofuna obudde era nga buba bubwe. Obudde obwo nafunanga nga buba bubwe. Naye mpozi n'ekirala ekyasinganga omukyalenginganga nabeeranga ne okutravelinga bino ebya camping. Walinga otambula? Yes, olunaku lwasinga okunsanyusa twagenda ne tucamping eyo ekibira kiri eri Sisa. Jukira ye teyali mu bya pathfinder biki naye najja ku camping site omukwano najja ku camping site n'alaba engeri gye tukampingamu nga bwe tubikolamu byonna. Yes, nengamba ono najja sobola ajja bitegeera mpola. Waliwo wano kati okwatula okugamba nti omanyi ekituufu kiri nti Rose kino kyenjagala. No, nze bwe twa mu kutambula awo tuvudde mu bya message tuzze mu by'okwekubira ng'obulungi namubulira programu yange nga bweri. Ne mugamba ekiseera kyenjagala tutambule era n'ekiseera kyenjo muwasiza. Naye wamukwana? Namukwana. Ebigambo bino siwuliddemu muntu kukwana. Bakukwana munnaffe. Bankwana bulungi. Namukwana lwakuba kale nze okusala gundi okusala story kubanga twekwananga yajjanga nalina edduuka nga kawungeeza amanyi okujjako awo ku dduuka ne tusinkana ne twongera okwemanya ne twenyonyolagana bulungi nnyo buli omu n'ategeera munne. Waliwo n'olunaku olumu we namutwalako kewaffe eyo twalinayo akakolo ne mugamba nsaba oggyeko kewaffe nga tetunnabatambula nnyo kisuusi naye just nali nina kyenjagala okulaba bw'anajja neeyisa atya n'ayambala atya bikiwe bityo. Kati bwe nalaba ebyo ne binyongera amaanyi. Tewamugamba nti yambala bwotu gwenno munaffe nawe wali ku interview eno wayagala kulaba agenda kwambala atya aneeyisa atya. Neraba nga kituufu omuntu walayika ajja kuba omukyala mukadde. Kati neneyongera mu maaso nga onyongera okumwagala naye nga twasinkananga era ne twogera ku by'omukwano era ne twemanya twekwananga. Kati waliwo abantu abalina omutendera ogw'okuproposinga. Era ekyo kati twali ku dduuka ewange. Twali ku dduuka ewange. Proposal zenyuma nnyo nga mukyala yalutuwa soka okuproposinga awo. Proposinga nali naakakomawo twali tutambudde waliwo trip gye twali twakabaako adventure eya My World. Kati nagenda already abiŋŋambye nti naye nina program gye njagala okutegeeza konza ebyo tunaabiraba budde bukyali. Kati we nakomawo naŋŋamba njagala tusinkane waliwo ekintu kye njagala okulaga. Konze kiki? Singana ku dduuka? Ku dduuka ali. Naŋŋamba kiki? Koye bwe jangu ojja kiraba. Kati we natuuka nga yalina akatabo ke akwati kali wano nga mwawandiika ebintu bye. Kati akasikayo bw'ati nga mulimu dates nga dates kweziri kukyala kwanjula mbaga. Yasooka ne tunyumya of course ne munyumiza nga ebibadde basangire bamanya asuka nakunyumiza nakuwanvuya. Ne munyumiza oluvannyuma najja akatabo n'abindaga. Ne mugamba awo we tuli. Muganda tusooke tukyongezeeyoko nga ntidde. Wali wayise tewali wala?
awo twalitambudde kyengamba okusinza ku date tugeraageranyize nti twali mwezi bwe guti naye nga byayogerako biri mu bbanga bwe riti. awo takomawo mu gwa 2 February. Which year? That was 2018. 2018. Twakomerawo yali 2019 ng'okubiri kwa trip twatambula December ebirayo December 2018 wetwatambula then netukomawo mu 2019 February kati wampitira naakola ki n'abiŋŋamba naye nga dates za state nze za mu July 2019. Tuli mu mwezi ki wabyogerera? Wabyogerera twali mu February. Byayogerako bya July. Same year. Twajjukira ng'olutudetiza omwaka guli gwonna ogwa 2018. Yes. Kubeera okusinkana eri ku church gye yagambye ng'olwo twatandika era yali February 2017 wetwasooka. Like oku-exchanging enamba zaawo yali 2018 February. Gw'osookera ddala omulaba 2017. Mu exchanging enamba 2018. Netubeera nga twalaganya twongerezeganya 2018 nagwako kati dates azindaga 2019 Feb. Akugamba nti emikolo byonna byonna kuwanjula kukyala abiraga mu July. Anedda okukyala kwali gwamugwakuna naye okwanjula abikugambye Feb. Yes. Alaga okukyala kwa gwakuna. Yes. Okwanjula kwa gwa 7 July. Ne nga wewayitawo weekend era mbaga. Sunday eno kwanjula Sunday mbaga. Mu July 14th kwanjula 21st mbaga. July. Nga ne date kweziri. Ne date kweziri. Ngamba banaye. Omulala gamba oh my god. No, I wasn't excited. Nasoka ne ngamba. Kale natyamu kyekyamazima. Nasoka netyamu ne ngamba. Dala naye. Will I manage with my character? Jukira ngampulira ngamba ne nga tsoke tubyongezeyo nangamba tali budde bwakwonoona yayogeranga nnyo ekyo ekigambo tali budde bwakwonoona so ekintu kino kitambudde ebbanga tuli ku ki ngamba alright kansooke nkole ki nkirabeerabemu kati ekyasinga okunseeta bwe natuula mu takisi nga genda ewaka ensirikira liŋŋamba ddala kituufu wambaye ngenda kufumbirwa naye nsanyuka naye nga nsanyuka muli nga sikikkiriza ngamba naye ddala kituufu. Twali basatu ku kyaki yaffe waliwo mikwano gyange baali basatu nsereko Disani n'Amanda Fausta nange. Fausta yasooka okufumbirwa n'atuvaako ne bamutwala Disani n'awasa watwali ba mikwano nnyo kati bwawasa nga nze asigaddewo nange kati nga neddala bituufu nga naye wanka soke nzireyo soke nsabira ensonga eno sigitegedde bulungi naye nga nsanyuse muli lwakuba saakimulaga wali osanyuse naye nga saakimulaga kulaga nasoka naye nga nsoke tubyongezeyo naye olidda mu takisi naye nga ddala kituufu naye in a period of 1 year okuvayo mwa exchanging ne number okutuuka wa proposing ebyobufumbo so far waliwo oli agamba nti by that time ndaba nga tuwalula kiwalule naye oba okusinzira ku kyali kigenda mu maaso could be waliwo byali olabye ng'omuntu ali worth biki ebyo byali omwagaddemu was committed ye muntu eyakumanga ekigambo ki wow yali nga muntu wa mazima nga kyatasobola akigamba oba onyiiga n'onyiiga bw'oba osiga gwamanyi naye nga yes era kyekintu kyampaza olinganga nnyo kuba omanyi karakita yaffe fe abantu abatayagala tugamba nnyo mazima twagala tisiti otubuzeebuzeemuko owooti karakita y'abasangwe tayagala nnyo omugamba amazima direct kimunyiiza era naye nentandika ng'okimanyiira omuntu yayogeranga ekigambo kye n'akituukiriza so ekyo kuwagumira nagumiranga nnyo ku ekyo ate nga yali nga muntu ali serious ngera ye kyagamba sirina budde tetulina kumala budde oli mu taxi kati obigasagaseemuko awo ntandisa okugattagattamu ngamba soke ngende mbitiremu nga muzeeyi awo nga ndaba nga nabo bambanyi jo tannaba kati ntuuke waka
bwe nagamba maama nasooka kugamba maama nze ndi muntu wa dadi nnyo n'ate wasooka wa maama yes kwa dadi yalitaliiwo kati neŋŋamba sirina kyakukola nina sooka kola ki gamba maama naŋŋamba kali kyejo wange olako osanyuse busanyuse olako birowoozezza bulowooza nemugamba no ndi serious kati ye nakitwala ngaekitali ki tali serious yes kati dabe yakomawo sasooka ye mugamba neŋŋamba kati awo kuba eyo period neŋŋamba kati kansooke ngende ŋŋambeko anti wange nengenda omukyalira nemukubira naye nga takikkiriza nga nemukyalirako nebimuyitiramu nemugamba ne dates ze babadde bakoze eki bastatinze nagamba naye ngaoli serious konze ndi serious nagamba kale tujja kulaba kati process nestandika otambula mwami ntate abamu naddala abavubuka oli muvubuka okimanyi nti abavubuka bangi ennaku zino ebyokuligolizinga ebyokutwala obufumbo obutukuvu tekibalya nnyo gwenyabo wadde bakuwasa okimanyi nti abawala bangi nnyo mugabugamba jja tutandika amaka nagamba nzijjeddi nga kakana ali ku mulyango ng'obufumbo butandise ekirowoozo ekyo kubanga si bavubuka bonna nti bakiina kati nze musajja yayagala nnyo obulamu bwange obutambuliza mu mbeera ya katonda wange kubanga bingi byempiseemu naye nga buli kyentuuseeko katonda yawadde nga akinsobozesa siina nnyo nti oba nali nyina ssente ze nali ŋŋamba nti oba nalinawo ssente nti ze zaali zinewazisa nkole obufumbo obutukuvu naye olw'embeera gye nali mpiseemu n'ekirala nali saagala nnyo swala eri katonda wange nga saagala kuleeta mukazi waka nga sisoose kukola bintu ebyo era nakyagalanga nnyo abaana bange bagenda okukula nga balaba ekifaananyi nti yaligwa najja nankumbi tibamugatira najja nankumbi daddi nabo basobole okutwala omusingi gwange era nja basabiranga buli kaseera basobole okutwala omusingi gwange maaso mu famire gyekiri nnyo kubanga eriyo ebintu ebimu nga bivana mu famire ng'ononoleeta omuti omukazi nga tomukoze embaga ekisooka mukulu wange Red Nicholas yali era naye kyeyakola kati nga sisobola kikola golabirako nga sisobola kikola ekirala nze muntu eyayagalanga ennyo ekintu ekyenjawulo saagala nnyo okukolera ku balala njagala nnyo okukola ekintu nga nze era nze n'okugenda okuproposinga ennaku nali nze yaze proposingira nga sinabagamba wa famire naye nga ku akawunti olinako mmeka ssebo okuggyako of course nze nagenda okugamba ono ebyemikolo nali nga simanyi mutwalo ki gwe bagenda kunsaba naye nalinawo akakadde k'ensimbi kamu n'ekitundu ak'omutwalo gwokka ng'omutwalo ebirabo bino ebirabo ebirala byemmanyi bye batwala ku buko olwedi nali nyina bye nasasulako nindako watuukira okuproposingira ono kubanga ne proposal njirabye oba yali scientific nga proposal yabikula bikuze katabo nga mulimu date kukyala kwanjula n'embaga ebyo ogenda obikola ng'olwedde olina ebintu byosasulako ng'ono takimanyi yali takimanyi nze namanya nti kati omukazi ono gwenfunye it is my chance to take her era neŋŋamba when I take this girl agenda kumpa value era nja musabira agenda kuwa value so nze kubanga nze sijja kulimba teriyo mukolo gwammenya ono yakolamu kati omuvubuka alaba kiki olwedde agamba ono yakolamu naawe sakolamu naye nze muntu eyafunanga omutwalo oba ebiri ngo n'oluusi mmala olunaku oluusi nga sizifunye naye emikwano kuba nze muntu nze njagala nnyo okukola mukwano ogungattako I don't really make friends which don't add me up nze siyagala nnyo bantu nga tukoma ku mboozi babaamu naye nga be batini era nze si kizibu nnyo okunsanga nti ndiwo omuntu nti nakyadde sitera kukyalakyala siina nnyo mikwano nti twagenze ne tunyumyamu mu stenseni kozi muzeeyi wange teyankuza ndaga
muzeyi wange yaŋŋamba nga si bino byaba gashumba nti biboogera nti tujjamu deletinga foredi twakula nga screening totwala kayolo already otwala cream ono gashumba agamba ku screening already wali olina omuyolero kati agamba screening nze already nakuzibwa nga screening first of all nze obudde kitwala nga kikulu era mu bintu byonna byenzijja nkola mbeera ne time frame era kinyambye okulaba nga buli kaseera engeri omuntu gyasavinga ebintu ebigenda ku buko kozi nze nga omuntu takimanyi nako mu gwokubiri ono yali agenze nange nga nyina waliwo ebiseera byo nalinga nga nfuna nnyo emirimu gyewala nagenda eyo naye nkola omulimu ogwo sente zaago zonna nensasula amatooke ku lusuku nensasula kati oyo omwami amatooke nga gaki gambaga ogwokubiri mmere yakulya emmere ey'okulya ku mbaga ettooke ly'omu gwokubiri ebyobulimi mbyerabiddemu ettooke ly'omu gwokubiri liba luli olusuku terukamiza lwali terusobola kufa nga ne luba lufudde asobola okugenda ewa muganda n'osasula amatooke ku lusuku mu gwokubiri nga gwa 7 kati kubanga nasasula ensawo z'amatooke 4 kati omwami n'ampa ennaanansi zonna ezinakola ku mukolo naŋŋamba ne watermelon bwe ziri nazo nja zikuwadde omukolo enteeka tuli eno tukwefikira so kati abo baali beepika nga bamwepikira bo baali tebamanyi nti ate wali eno yakoledde enteeka ono yali wali toyitikako so kati nze in fact ono ye kyemmanyi namukwata labika naaweya yali amayuba tukyetwala mu maaso wali omanyi oli mu byakivubukavubuka yembakyo ng'emyaka oba 3 nze ng'olwedde ndi seeti era katonda yampa omukisa ku lwaki ebintu byonna engeri gyendi nti nali nabikwatakwatako nakola omukolo ne gunnyumira kuba nze okukyala ebintu by'okukyala nabigulanga ne mbiteeka ewaka nga tokyalayo kale nze yali takyagala nalinga nga saagala kumwesembereza ono era naye akimanyi era nga tukoma ku dduuka ate nga ku dduuka waliwo abawala abankolera kati ngaawo kizibu nnyo okuba nti oba tukoze wagenda ddi ewuwe twali tusoma kitegeeza nti n'okwanjula kuba kuwedde okukyala kwonna kutuuka n'okwanjula nkuwedde so okwanjula mwakola okwanjula nga tokyalangako mu maka gombi kwali kukyala bwe twali tutandise okusoma kubanga jukira okwanjula wiiki emu sande yembaga ngamba from okwanjula okukyala kwaliwo mwezi ki gwakuna olwavaawo mukaaga yajjawo mugwa mukaaga nga tuli mu kusoma weyajjayo ate saaliyo jasinze kasana mugira kuba kolo nalina omulimu gwe nyina okukola ate nga guliko sente nga sisobola ate kubeerawo waka nga emikolo gyetaaga waka baakuwa bisumuluzo nabisanga ku dduuka n'ogenda ewaka nga waliwo amanyiwa mutwala naye bannaye let's be realistic for the last kubanga oyo 2019 tuli mu gwa mukaaga omuntu wamusisinkana 2018 mu gwokubiri around there ebbanga eryo togendangako wuwe waliwo agamba nti awo enkomye okutegeera ng'oli agamba wiiki ebbiri nga simanyi woosula olwoba muntu no kati nze ne waaba omuntu oli gwe nkugaye gwe naliko naye kyakimanyi era naye teyajjako wangeera siga nti oba nali bubi nti saayina kitanda kyasobola ogenze mu nnyumba ogenze okwemakula reality ng'oguddewo
yali talina kyagenda kutereezaayo kubanga ekyamazima ekituufu tewali kyakutereeza naye yali omuntu eyali organized ennyo ng'ebintu bye bitegeke kati neŋŋamba naye kubanga ene okuzaayo wali emabega musumba yagamba mmwe naye mmwe gwe sooka ogenda oyinza otuuka eyo waliwo abagole be nalaba ne babagatta bagenda otuuka eyo nga oli talina mufaliso genda osooka okebera oba waliwo omufaliso kati nagenda wekka nagenda nzekka kuba nalina omulala gwe nalina okgenda naye ate na programu ye neekyuka ngenda nzekka yes kati nasanga buli kimu bambi nga bitegeke tewatya honestly kanyambale nga toza omwana w'omuwala bwe nyingira ew'omuntu nga ndabanga atalina nnyo kyamaanyi kyenyinza kukolawo nzigala mulimu okwesika kwenyinza okwesikamu era weesika naye era omuntu abeera waliwo abantu nga bo bayonjo buyonjo otuukawo nga bali organized yes kati natuuka nga buli kimu biri organized ngera waliwo omuntu okubeera organized kubanga alina gwasuubira ekyo nakyo tusobola okukyawula nedda biri byali tebiraga nti omuntu bikwate mbi yes kubanga omuntu abitegese era obiraba ne omuntu nga it's a daily routine kyekintu kyeye ng'omuntu yenga ye muyonjo nnyo ate omuntu weba kitadde wano wenkyagala mwakakadde kawali tekayombanga obuziina bwako wekabulese we buli so ali organized yali omuntu ningamba bannange ono ye ensooka nendirira ningamba kale tujja kgenda mpola mpola tugende ku mikolo emikolo waliwo abamu bakyogera nnyo nti bw'aba waliwo sitaani walwanira sitaani alwana nnyo mu biseera eby'emikolo tewaliwo kyojjukirako awo oliraba nga omulaba asituse nze siraba nnyo kiri awo kozi kyenaalibadde ntya nti oba kubanga nga nze omuntu ninayo bebi omwana aga amawulire gagenda gatya nagamanya ati nagamubuulira ku lunaku lwe twasooka okusinkana ku dduuka nga wayiseeyo myezi 3 nga tweyagala nga twekwana kuba nali saagala ate tuddemu kitegeera namugamba ne mugamba otuba tugenda mu maaso oba tetugenda mu maaso olw'ekyo tewali buzibu mbulirirawo nedda kubanga nze nina passion y'abaana saakifaako ate engeri gye nali nkuze n'abaana b'abaganda bange waka bwekityo saaki waliwo ebibuuzaawo maama wo naaliwa yannyonnyonnyola ng'omuntu nga bitegerekeka kati ate besides that nga mu byonna nze omuntu njagala nnyo abaana kati neŋŋamba nga siraba nsonga yayinza kunnemesa ekale mu mikolo gino wano events zisembera event esembera tewaliwo ogamba nti wano kabula nno kata lutuwe maada ono talina naye ate ono alina waliwo eyali andikutte by the ekituufu kye bagamba nti sitaani alwana nnyo aleeta ba distractors bangi nnyo ne gw'obadde tosuubira avaayo awo kusaawa awo lwakuba nti ekintu kyaffe sife abantu abalinga beemulisa ennyo ezo laavu z'okwemulisa ennyo naye ayo period njukira waliwo omuntu eyavaayo kati oli so kiri ku side yo tekiri ku yono Mommy's boy awo yakola kyo yaviirayoko naye ne mugamba kuba waliwo ensonga ze twali twakkiriza yali abiwuliddeko no nze yabimwegambira kati nayagala okulemerako naye nga waliyo eri ensonga endala ya muganda we gyesitajja kuyingizaamu balina ensonga zaabwe nga abooluganda babiri baagala ate omuntu omu mabegako eri ng'ate bonna bali bansinkana ku different interval so nga buli omu agamba sijja kukkiriza muwasa so nekitutabulamu awo ne mbagamba kati ono yajja na buludooza esootinge kati kyekintu ekyankyalenyinga kyajja nnyo ate nga osemberedde mikolo ono ng'akimanyiko nali namugamba n'agamba nze bwe tebinkanga
Emma kicha kyali kikuwagatse. No nze kati nze muntu akkiriza nti bw'oba ng'osazeewo okukola kintu ate naddala nga kiri mu Katonda tekisobola kugaana, teriyo kintu kigaana. Nze nakola omukolo newankubadde ssente nnyingi ate ezasinga obungi tezaava na mu nsawo yange neneekanga ng'ate nfisizza n'akakadde pulaasi ng'emikolo gyonna giwedde. Naye olina okukkiriza. Era nze olutalo lwali ewaka sebo ng'otwala omukazi Emma ng'otwala omukazi n'owulira ng'aliko zigiri oyo nze bwe saabitya wali mwetegefu okukuba eŋŋoomi. ate nze nina amaanyi naawe agalwana naabo. wali osasula matooke go mu nsuku saba neyonnoana. So kubanga we nanyumirirwa ekintu ngende waka mbabuulira ennaku bangamba naye kaakati gwe otugamba otya mbu ogwokuna kukyala ate ogw'omusanvu kwanjula ate yembaga sente zigenda vaawo ezo nembaga nze mbagambye zezo ennaku zembagambye ate era kijja soboka. Saayina kyenneesiga naye just mu mutima gwange nze nali mpulira nga kirina okuggwa oba kiwedde kitya nga kirina okuggwa kubanga Katonda yambeererawo kyamazima ye Katonda yampa omukisa kuba makkati awo mu Gwokutaano nafuna omulimu waliwo swimming pool gye twali tugenda ozimba nga naye nina kampuni gye ntwalayo, kampuni ng'erina okumpa commission wa kakadde kamu n'ekitundu ne nkwata akakadde n'ensasula reception. Ndowooza ebintu ndaba byali blessed olwa decision ne commitment yono ate ensonga ali yazanjulira Katonda olwo wenda bangaawo ebintu sebo obaze miracle zowagambye zotajja tugamba ndaba buli kimu kiyiika eggulu lyeri oba lyerigabirira. Nze natuuka mu mikolo nga ntandise okuwulira nga ntandise ogityatyamukko ate we nagitiira nafunanga emirimu nagenda nga almost buli weekend nga mbeerako n'omulimu oguweza emitwalo 5 ate nga tugukola mu lunaku nga lumu nensasula abaana bintu ng'ate mbijja ku dduuka nga nsasula abaana nsasula busireba. Tugendeko ku mukolo gw'abakyala nnyo okusinga abaami. Biki byojjukira mu kwanjula awo tuli ku mukolo byotasobola kwerabira ku mukolo ng'omukyalo okwanjula? Bingi naye waliwo kabaka tonkayiseewo. Waliwo ekintu kye baali basabye awo ku kukyala ng'abazadde bakyemeddeko nga bakyagala ate yali abyogera waliwo dadi wange nganda dadi waffe ddala oli musomesa naye yalemerako nnyo n'akaluba empya nga ntidde ngamba bannange omulenzi wange bamumenya. I was forced to cry nakaaba ne kati mu kukaaba nga ngamba mutima nga ngamba kyayi kuba alowooza twatudde ne muzeeyi nenkola ki nenkiremerako nempya nga nzigweddemu amaanyi ekyo kyoso akyerabira kuba natuula naye nenjogera naye nga babiŋŋamba ku makya nga bagenda tuuka nga ssaawa 5:30 kale ate waliwo kameramani gwe yalina ye yakeera nnyo kale agenda okusanga nga tuli mu meeting wa anti wange ntuma ne tubisootinga ne mmunyonnyola ng'omuntu ne mmunyonnyola omuntu gwe nkola ki gwe njagala era gwe njagala abeere omwami wange. Dadi n'agamba nze ngenda kibagamba nga bwe kiri kuba natumiddwa. Kiki kyali kinene nnyo nga kikutiisizza? Kale baali badda bolinga anti kati gwe kyali tekinatiisa gwe kyalina tiisa. Of course ono yali akweralizirirako. Nze nali mweraliikiridde kuba twali tutudde ne twogera. Omwami taata waffe oyo taata Bukenya yajja okutusalira ebintu nga omanyi okukyala bwe kubeera kunyonnyolegana okumanyagana n'okukusalira ebintu byebagenda okuleeta. N'atandika tujja kwetaaga sola
ne TV yaako tujja kwetaaga ente 2 oganga bibiri nganga ebyali basic olyoka ogatteko bino ebirala nensooka neŋŋamba naye kati already nasasudde entebe nasasula zakyoba kati ate nga tteko ente 2 ente egenda kuvuko at least gibalire kakadde kamu kitundu kamu kitundu kati ezo ze miliyoni 3 ate nga weekend ejja mbaga byali olutugenda okutuukamu ebyo ng'ennaku zisembedde of course nga wabulayo kati awo wabulayo emyezi 3 kuba twakyala mu Gwokuna nga 7 nga 14 nga kwe kwanjula mu Gwomusanvu nga 21 yembaga already nga nze nali nakola strategy zange zofunamu ebintu byokwanjula nga simenye nnyo bantu kati nemugamba ebisigadde nzisina buzibu kozi njabiswa nenjagala banzigireko ente emu era kyebakkiriza nebanzigirako ente emu kuba already nali nasasula TV gundi nasasula entebe nga nina nga kukati gattako sola ne TV ate nga tosobola kutwala ka TV sola ngera tosobola kutwala kasola katini gattako ebintu bino ebirala ebigenderako gattako ente kati ekyo kyakkalubirizamu naye finally wawangula nedda namala nemunywera nangamba naye nze nino kibagamba bo bebanamanya tata naye alina prince naye wammwe mulina principles gwate okukufuga amasimu n'ebiringa ebyo kyewuunyiza nnyo kyekirala kyojjukira mu kwanjula ekirala kyenzijukira kyenali mpozi neesunga nali neesunga kulaba ngeri gyagenda okufaananamu namubuuzanga nnyo omanyi tubeeramu eyo y'okudizayininga biki njagala kafaananemuko oba ekooti yefaananemuko n'olugoye lwange naye nga mubuuza nnyo genda kwambala colors ki of course nali manyi colors ze favorite colors nga manyi blue royal blue kati ngamba naye ayinza okwambala oba blue engeri gyeri kala ye abalala abakyala badictatinga n'agamba nvaayo obiguze nga obyambadde namu nga mbirabye namubuuzanga nnyo n'agaana nangamba gwojja kundabiraawo kati nze ngeri gye nalinamu kiri nti kala ye blue era ekimuli we nagenda kino ekimuli kye babateekako nagamba at least era kyemanya ajja kuba yambaddemu ka blue kati nga neefuna ekimuli nga kirimu kalaazi zange nekalika naye blue yalimu asobola ogifuna wali omwesunga of course nali mwesunga okulwayo tebalwayo ate nze ebyanchallenginga kwolwo nalina kuva wa muze ejjukira omwana ng'obulenzi olina va wa muze bazadde kati ntuuka ekawempe gyemuva muva kawempe era balina okuzaalibwa okumpi n'ekibuga kibi nnyo muva kawempe muddawa nali nva Bombo okwanjula kuliwa kuli wano Bwebajja Ntebe Road era kyovula okuzaalibwa okumpi n'ekibuga kibi nnyo kuba singa twali tugenda kwanjula Masaka nalize Busega naliise buyisi ku bypass nga tukoona jamu akwatire kawempe olaba omukobwa alinnya boda ate saagirinnya olwo tusaze mbaga bannaye tetugenda Kasubi eye Kasubi wafunze lunaku lwakwanjula nze ekibuga nkisiibamu bannaye tetudda Kasubi tusigale wano ku Saapolo kajjamu kaba katambulako bankayanya bantwala eye Kasubi olwo nina abeebifaananyi emmoloka gye tulimu nenjibuukamu nze nenfata owa booda yankalakata okutuuka ku fuel kisaawo omwali mukuŋŋaanidde bantu bakuŋŋaanye dda banninda bankubira amasimu ganzita tebirina kutuukako ebyo ono yali talina bimanya ninnya ka booda naye omuvubuka yankalakata tuyita muzana neŋŋamba obanjeveeko nayo nga mpulira entabye ng'adduka sipiidi wali ku bwangu naye bw'otuuka ku bwangu olya nti wa booda ate adduka nnyo jjukira nze ndi musajja avuga piki ate mmanyi n'okudduka ate mwe temwagala bavuga kati omuntu okuvuga sipiidi ezo z'ekisiru ng'alina engeri gy'atemamu emmotoka ngamba kati awo Katonda gw'omanyi oli mu makanzu oyambadde awo ndi mu bijiini byange
ngoye nga jeziye no ku Fuerex nentuuka naye kasa twatuuka esseguku nengamba mukama kati wano nsaasidde wa boda yali anzise ombanage nendoza kyamutawana otagawo preventive measures awo ekirala kyenjukiramu kati owebifaananyi abakyuka tukyuka mu kajjaamu tulikawe wali ku lukadde ekawembi akyuka tugende tudde wali ejjinja kalo tugende egundi tusale ejjinja kalo tugende tugwe kasubi owa boda najja namugwamu nenga kisiraani kikino natyamukaawo nene ngamba akatonda yasinga owa boda nagaba ne mu nsonyiwe yagudde mu mmotoka ate nga yalaja naba ne mu nsonyiwe ne mu nsonyiwe muli olunaku lwa mikolo lunaku lwa mikolo kyo ne tukiyitako era okwanjula kwali kulungi kuba ebintu byaffe already buli kimu kyali organized twali ebintu twabifuna the before kati nebigwa ebyo okwanjula nekugwa njala side y'omukyala okwanjula kuwedde okwanjula bukugwa abamu bagamba nti nze mwelekerako awo pakaka nze nalina principles zange era bwetwamaliriza tezakumenyanga principles zono otwamaliriza okwanjula naleeta akabbo ka muwala awo nansibula muga tujja labagana totya bamugumu tugende ku mbaga awo tugenda mu mbaga baaba embaga yali enyuma embaga eri yanyuma ate yalimu omukwano bwoli omusajja yanyonyola ekigambo mukwano embaga eya ssente era embaga eya ssente enyuma naye nze abavubuka kyensobola okubagamba tokola kintu lwakuba gundi yakikola fuba olabe ng'otambulira mu gundizo fuba olabe ng'otambulira mu ngatto zo oba mu nsawo yo nga bwe yenkana kubanga bwe woyagala okole ekintu olw'okuba nga gundi yakikola tosobola mmalako kubanga nange senga nayagala kukola olwakuba nga gundi kyeyakola osanga byalintabuseeko naye baganda bange waliwo muganda nga Ivan yanyamba kinene nnyo so Ivan oyo brother wange twatambulanga naye buli kimu nga yakikola kubanga ebintu ebisinga kuorganizinga motoka kola biki Ivan yabeerawo n'emmotoka emu yabagolera ye yagivuga so n'ekirala abantu nina emikwano ku mulimu gye nkolera eyo ku kampani bambeererawo then bagagga bange babosi bange kuba nze ndi plumber nakola engineering water engineering kati bambeererawo kubanga sente ebizo bazimba emikwano so kirungi emikwano gy'olina bw'ogigamba embaga bo ye bo bawasa omwe olwo ne bogamba emikolo nga babitegeera kati ngulera tuyisaamu maaso akabiina tetuwasa tuwalula buwaluzi kakati ndabira ddala nga bakusikambula okukuzza ewaabwe naye n'emikwano gimatalinga era waliwo abangamba nga kati omukyala kasi omwanjudde sooka omuteeka ewaka nenze ne mbagamba olwedde ebintu nabigira dda mukyala nti ate obufumbo butandise nga tumaliriza obufumbo butandise kakati that was 2019 July tuli mu 2021 so far evaluate so far so good yes nchibagamba nnyo ne baseka nembaga anti ambagamba butali bufumbo butali mu challenges nenze kyenayiga kale ku bantu abenali nabo ba matrons mikwano gyange babaddemuko marriage is patience and marriage is maturity obufumbo bugumiikiriza ate obufumbo kuba mukulu mu birowoozo n'ekirala kyoyagala mu bufumbo kyebuba bugamba nti bugenda kuba bwantalo mu mazima bujja kuba bwantalo bugamba nti mirembe bujja kuba bwa mirembe naye mu byonna kyoba tolina kwerabira kusaba bw'oba obadde ng'okyali singo ng'osaba omulundi gumu ate bw'ofumbirwa okubisaamu ng'emirundi ng'esatu waliwo ayinza okugamba akatandika waliwo ayina agasiya balabye oyinza muddamu kyoyo nyinza mugamba mukwano buli omu abeera n'olugendo lwe nga ngambye nti kyoyagala kyekiba
era bw'ogamba nti kijja kwawa ekiti bwe kibeera naye mu byonna kasita weekwasa mukama byangwa n'ekirala kasita obeera ng'omuntu wamutegeera waliwo ebintu ebiva mayina nti omukyala yatondebwa ng'alina kugonda nakuwulira nnyo olemerera okuwulira embeera ekukako owulira embeera ekukako owulira kyenyinza okugamba abantu bonna abatulaba oba abatuwuliriza nti obufumbo bunyuma nnyo ng'ofunye omuntu ng'omwagala n'omutima gwo sibandabira mulabire ekirala nekyenyinza okugamba abakristaayo oba abantu bonna banaddiini bonna abali eyo abakaka abavubuka okugamba nti katukulabira omuntu oluusi ge bufumbo bwetulaba obwawukana amangu kubanga tekitegeeza nti olwokuba kati ffe tuwezezza emyaka 2 mu bufumbo nti tulina tetusobola kwawukana era senga twali bakwawukana twali tusobola n'okwawukana ne mu wiiki esooka naye nze nkimanyi mukama ajja tubeezaawo kubanga obufumbo engeri gye butambula mu nze ndaba bunyuma newankubadde oluusi bwebaamu ebisoomooza so kyolina omumanya nti obufumbo bulinganga kkubo bwobanga gaffe abavuga ojja kusanga omwana asale tojja mumutomera butomezi era oba olina okulwanagana n'emmotoka olabe ng'ogisiba osobole ate era okweyongerayo mu maaso n'olugendo olulungi ate buli kaseera omuvuzi w'ekidduka olina okumanya nti omukka mwe guli mu mmotoka gwe gusobola okwongerayo oba amafuta so amafuta agensobola okugamba nga gwe awuliriza oba alaba kwe kwekwasa Katonda wekwasa Katonda obufumbo buwooma maye okubeera eyo ng'oli ku mulimu naye nga obanyumizaako ku mukazi wo nga wakunyumira nga webinyuma nze benkola nabo bonna bonna bakimanyi n'abantu bonna bonna era abaninaanya ate naddala abakazi era bantya wadde siina mpeta ku ngalo era omulala abuuza lwaki mwambala mpeta musajja gwe mukazi wo yeesiimye embaga ate yalibadde kira alina kwesiima kubanga iwange ate gwe njagala nga temulala yaba yeesiima ku lulwonga mukazi alinga najjinda sebo tokisussa tuwulire ekifaananyi ky'embaga ojja kifunako kopi tokisussa sebo kiki ekifaananyi afaanana ani oyo Jesus tubadde ne mwami n'omukyala bantate okuva erweza naye ekimu ku byenjagadde one mu statement yo nti obufumbo kyoyagala bube kyebuba bw'oyagala bwa ntalo zisuubire ono agamba nti obufumbo Katonda ndoza relationship ennungi ne Katonda editamininga bino ebirala bwe bibeera ezo empagi bbiri nzikiriza nti si bye bintu ebyangu okwerabira mukama abawe ezzadde awo kwe tusembyayo wokka omwana muyingizaamu ku mwana onjala version ya mwami kusooka omwana awooma omwana akaaba ekiro nosooka kyokka nga wazze okwoye ogenda okutunulira omukazi nga yeebase kyokka nga omwana akaaba ate olumwono nga yeebase kimutabuseeko amukutta ati bonna bagenda kugwa nogaa bannaye kiki kino kyetuliko nogaa waayi kambazuukusi n'ozuukusa omukyala naagira neyetereeza n'omwana omwana akaaba nga tomalina kyayagala nga mulwadde alwadde tomubuuze nti gwe kiki naye naawe ekikuluma n'owulira nga omutima gukuluma nga naye tolina kyakukola so obufumbo bunyuma wadde bubaamu ebisoomooza naye ate biba byakuyiga ebyo bigenda otutambuza obulamu bwaffe tulabe nga ate tusobola okutuuka ku ddaala eddala omwana ow'obulenzi njagala ebigambo byo ebisembayo eri omwana ow'obulenzi njagala ebigambo byo ebisembayo eri omwana ow'obuwala then mukyala ajja tusabira omwana ow'obulenzi ow'obuwala gweyogera eri wabuwala omwana ow'obuwala kyenyinza obbagamba mubeere bagumiikiriza mu buli kyemukola ate omuntu akwagala era omulaba n'omuntu akulimba era omulaba ate fuba nnyo omusajja oyo yenna abakugambye nti akwagala musabire essaala ogambe Katonda bw'aba nga ddala ye muntu gwenyina okuba naye abeerewo era bw'aba nga si yeye agende era mukama akola ebyamagero
agende testimony, I'm a living testimony. So kyenkugamba kyonna kyantuukako era kyambeerako era ensonga lwaki olaba neeyagala fumbo tebunnaba kummenya bw'aba waali mukama bw'aba yoyo bwe yaleeta abeerewo bw'aba si yeye agende. A broken relationship is better than a broken marriage. Mukyala ntaata nze mpozi kyenna ndigambye abavubuka abalenzi oba abaami abateekateeka oba n'abali mu pipeline eyo, manya kyoyagala. Buli womanya kyoyagala oyanguyirwa mangu okifuna, n'oteekawo emitendera nti kino n'ekirala obutamala nnyo budde bwe butusalako waliwo kyenabadde njagala naye tumalirizeeyo ekyo. Obudde omanyi ebintu bino omu biwanvuye nnyo kitama, bwe kiwanvuwa ennyo kitama kuba mukola ne byetandikoze. Omu yagamba nti mukola ebyabafumbo nga temuli bafumbo. Kosa abantu bangi bayabisanga bafumbo. Kubanga muba mukisusiza nnyo. Kati kumanya kyoyagala nabutatwala nnyo obudde buwanvu kubanga bw'onatwala ennyo obudde obuwanvu ennyo kijja kukutamanga gwe otandike n'okulaba ebimu ate by'otandira. Oli agamba ogula otya ekibiriiti ku dduuka n'okitwala nga tokisazizzaako kulaba oba kinaayaka. Anti era kiba kibiriiti kubeera kiba kirina okwaka. Kakati kinyiiza okukkiriza akasembereyo ddala buli muntu omuvubuka yenna ali eyo fuba nnyo okulaba ng'okolera mu maanyi ga nsawoyo. Maanyi ga nsawoyo badde oyogerako ku kyobudde katono nga tumaliriza. Oli alabanga ebbanga ery'omwaka ogumu liringa oba ettono. Anti newomala emyaka 10 ng'era mujja kwawukana era mu wiiki esooka mwawukana. Mukyala ntaate tusabire. Katwebaze omulungi omwesiga Mukama tukwebaza kubanga otwadde obulamu okutuusa kati nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Tukwebaza Katonda waffe kubanga tubadde tulaga emitendera Katonda waffe gye twayitamu olugendo lw'omukwano gwaffe. Katonda waffe tegaali maanyi gaffe naye kyali kisaakyo. N'abavubuka abalala abagenda olaba bino n'abantu abalala bonna Katonda waffe leka baleme okulaba ensobi zaffe oba ebitabanyumidde naye baggyemu eby'omulamwa Katonda waffe basobole nabo okutambuza obulamu bwabwe era bateeketeeke obufumbo bwabwe. Buli sekinomu muwa obulamu obulungi naye mu byonna Katonda waffe tukusanga tukwegayira abantu abasinga naffe ffennyini yongera otuwa obulamu obulungi mu maka gaffe n'abalala bonna bateekateeka emikolo n'abali mu relationships ez'enjawulo Katonda waffe ziwa omukisa. Tuwa olunaku olulungi mu byonna n'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe oziteeketeeke nga tukugobera wamu n'okukuwuliriza n'okusemberera kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen.